Live ko Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga oteze. Mr. Projan mbanyingidewo naye omukyala amanyiddwa nga Lydia Jasmine yasobodde okubanga adonatinga kilo z'omuceere 2 ekintu ate ekyamuviiriddeko obuzibu olw'ensonga nti mwana muwala amanyiddwa nga Zahara Toto yamulumbye bubi nnyo wali ku Uncut Kalakata n'agamba nti broke oba muyite omukyala atalina ssente amanyiddwa nga Lydia Jasmine ye ng'omuntu yasobodde kudonatinga busawo 3 bokka okusobola okuba nga alisaba MCs ne ba DJ naye abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bavulumirira ekikola kino omubadde ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Lily Pazzo avuddeyo n'atabukira mwana muwala amanyiddwa nga Zahara Toto n'agamba nti gwe Zahara Toto ojerega otya omuntu kyawaddeyo nga gwe ogugwo omanyi gwa kubeera malaaya nakubanga otambula okuva ku musajja ono wodda ku mulala tolina ky'osobola kuyamba nsi naye n'ovaayo n'obanga ovuma Jasmine fe ekikolwa kino tukivumirira omukyala Jasmine yasobodde okuvaayo bangi tebannavaayo naye bambi yasobodde okuvaayo n'abanga alina kyawaayo kati gwe media personality kiba tekirabika bulungi gwe kuvaayo ate kujerega donation ye ku Projan Media TV ekyo tukivumirira yonna gy'osinziira likinga commentinga subscribinga